Aha. So, abalungi bange bali ku YouTube, babale kubeerako. Ndese taata w'abaana, mutata w'abaana. Wekiri. Kagolo Robert, byeddira mutima. Nswa za luguudo. Asanga yalya. Basa kuyitanga nswa za luguudo mulinda muwoge. Kwamba Katonda musaasire. Mumuze mirembe. Amusonyiwe byamusowako. Kituufu. Abantu awulira nnyo Kagolo Robert. Balowooza kisajja kinene kiwanvu y'ono. Nindi big. Tolanga ntaddeko. Oli big mu byokola. Naye omaze kati emyaka emeka mu mawulire? Emyaka gigenda mu 2. Kuba natandika 2 3 n'okutuusa olunaku olwaliro sigavangamu. Togavangamu. Buli lunaku mbeera. Pozi ovudde ku mawulire gano aga newsroom. Olina programu endala. Nkola programu y'ebyobufuzi. Nkola ey'okunoonyereza. Nenkola ne programu ez'amawulire nsoma amawulire. Tulina bagita batya eno? Waliwo gafa busa. Nonyeza ku byattaka bibanja. Nenkola eddoboozi lya Munnayuganda bya bufuzi byennyini. Nenkola n'ekijjoomanyi. Ekijjoomanyi kinyaga bitono. Naye ebintu bino tofuna mu buzibu like okubeera ku bantu gabana ettaka nga lifuuse ettaka. Abantu boolaba abo afaayo n'agamba ekijja buli muntu alangira mu ttaka lange nja mulinnyamu. Kati gweokulabita omuntu omukasusa omujja omugaati mukamwa. Tebamanyi okutabukira. Kankulyeko Mukyala Ruth. Maria. Abantu bano betukubeera nabo si bantu balungi. Oli ajja n'akulimba n'agamba nti ettaka baalimpa. N'omugaa nti kiki ekiraga nti ebiwandiiko gyebiri agenda okubireeta ng'ate yabba banne. N'omugamba gobba banno. Kati yajja okuloopa n'akyuka ate n'akola ki? Nakugulako olutalo. Kati challenge eyo tulina. Naye omuntu yayitegedde atya nti ettaka lyange balibbye? Oba kuliko obuzibu. Otegeera bw'oti. Ettaka kasita omuntu akyusa ekyapa kyo. Ayinza okuba kikyusiza mu bumenyi bw'amateeka oba ayinza okuba kikyusiza mu lukujjukujju. Obumenyi bw'amateeka lukujjukujju. N'agamba nti nze ekyapa ekyo kya Ruth Kalibala naye tuli ba Luganda mwannyinaze. Oba ninga nti mukyala oyo mukyala waffe. N'olwekyo ekyapa ekyo kinkwatako. Ningina nenkola ebiwandiiko nga nkozesa ba registrar nenkozesa abantu abalala mu ministry y'ebyettaka nenkyusa ettaka eryo neridda mu mannya gange. Kati bwe lidda mu mannya gange kitegeeza nti mubbye mukyala Ruth Kalibala. Mukyala Ruth Kalibala yeerwanako nnyo okulaba ng'afuna ettaka eryo naye Mukama Katonda ebiseera ebisinga baba bafudde mu bulamu bw'ensi eno. Kati Bahagayi Bahana Bakakondeere ate ne batandika okulwanagana ne taata waabwe omuto. Kati taata waabwe omuto Kagolo ne bagamba mwogera ki? Nze ndi taata wammwe. N'olwekyo baana bammwe temujja kwogera kigambo n'ekimu. Kakati awo nimba twalako ettaka mu lukujjukujju okuba tiisanga omuntu omukulu bandaba ndi musajja mukulu musajja mukadde gwe bali bassaamu ekitiibwa kati mbabbi. Kati mu mbeera eyo naye mbeera eyo nsobola nze kakati okukyusa ettaka lya mwami Bwanika nenteeka mu mannya gange n'okukuba kubba kubanga oli aba mwami wange. Okulako mbanzibye obanga mwami Bwanika n'akyusa eryange nalisa mu mannya ge buba bubbye. Aba akubbye. Tuli muntu omu. Muttaka mu by'emmaali temuba muntu omu. Kakati mukyala Bwanika okukyusa ettaka nga mwami Bwanika tamukkiriza n'ateeka mu mannya ge aba amubbye. Wa mwami Bwanika ne mukyala Bwanika balina okukkaanya. Mwami Bwanika n'asanyira mukyala Bwanika gye bayita transfer. Namugamba nti ettaka lino livudde mu mannya gange Bwanika Charles Sensuwa lizze mu mannya ga Ruth Kalibala Bwanika. Ndikyusizza mu mateeka ne mukyala Bwanika agamba nti ettaka lino ndijje mu mannya gange nenditeeka mu mannya g'omwami wange oba okuva mu mannya go ne ligenda mu mannya g'omwana. Kati muyinza okusalawo noga nze mukyala Bwanika ne mwami Bwanika nti tumanyi ogwa eddalu. Saza mu linnya erya Yesu. Eddalu lyenjogerako lino nti tuyinza ofuna obutakkaanya twecyangamu. Kakati nze nentunula eri olaba bw'otyo otunudde kati olaba gyendaze nawe olaba gy'olaze kati n'osigalirayo ddala. Kakati Hagayi ne Kakondeere wange ne Junior be bali wakati wano makati awo gotunudde eno be bakola ki be babonaabona. Kati ne mugamba nti njagala abaana baffe babeere mu mbeera nnungi. Kyetugenda okukola ettaka lino tuteeke mu mannya g'abaana baffe. Kikola amakulu. Ositeeka mu mannya g'abaana bammwe oba mukyala Bwanika nze kankuwulire tukola naye kati tetulina appointment na Katonda. Kituufu. Ogenda ddi
tomanya oyinza okugenda obudde bwonna ne kakati otudde wano n'ogenda wali so naye tujja kugenda mulinnya erya Yesu yamala lijuza obulamu ate nange ekyali mugumu kati mu mbeera eyo yesewo kaakati bw'obuteeka ebintu mu mannya g'abaana mukyala Bwanika kibeera seefa nnyo kusinga ne bwemba Mukama Katonda alina gy'aba tutte ffenna gye tujja okgenda abaana baffe babeera seefu okukola olukujjukujju okukyusa ebintu ebyo kitwala ebbanga kati nabo nga bwe bakula nga bwe bategeera bizibu bagenda nti ettaka lyaffe maama yaligula nga lyaffe n'olwekyo ettaka lyange basi kati watyanga ettaka libadde lyange oba nga tuliguze nze n'omwami wange nga tugasse naye ne tuteeka mu manya g'abaana kati ate abaana ne batusooka okufa kakati kadi omu kuffe ng'avuddewo nsodde etwala awo mbandyewa osigadde omu era ettaka terigenda eri kubanga the moment omu kumwe bw'afa abasigaddewo yabeera bona fide okipanti mu mateeka kati ekiringa kati kino kankuwa ekyokulabirako bwe tuba tukoze kampani nze naawe ne tugaba kampani yaffe bagiyita Fox Events yaffe olinamu babiri kakati ne tuligestalinga kampani eyo mu mateeka asooka okufa abeera poteya ne bwabanga yataddemu sente nnyingi aba asigaddewo mu mateeka yabeera nannyini kati nga wala Radio and Weasel kati radio ye mutuufu kuba yaaliwo wizo ye mutuufu kubanga oli yakola ki yafa kati mu mbeera omuntu aliwo aweebwa enkizo okusinga akoze eki avuddewo naye kyali baddemu tukirongoosamu bwe tuti nti kakati nti wizo radio yali yazadde ku baana abaana ba radio awo ne maama we twali badde tubawamukko kantu tuba tubaddemu tufuna miliyoni nga 2 owayokko ku miliyoni emu eyambe abaana baani ba radio kubanga radio teyagenda kukyala ntajja kudda ate nga yasamu amaanyi ge yes netteeka bwe ligamba owana yalimu okusoma amateeka ekyamulemesa okusoma amateeka yayagala amateeka gabeere ekyo kyayagala gabeere master yali agasomye mwoge yali agambikanga yingire yali agamaze naye amateeka gali ekyo tegali kitwagala gakole ki gabeere kati would you advise a couple okugula ebintu wamu ng'abigatta wamu for example nze nsinga ssente ku mwami wange nasalawo nangamba Ruth leetayo miliyoni 7 nga teko miliyoni 2 tulina ettaka lya miliyoni 9 I'm just giving an example netugula mu kyapa netukigatta wamu would you advise a couple to do that what they twali married dating you know those things boyfriend girlfriend sisobola dating girlfriend boyfriend temubeera official ati nyizo okuba tunasalawo okubeera official like kwanjula naye nga you know future weeri nanti kati kankubuleko ekibaawo kyonna legally kiba tekibayamba mateeka amateeka gayamba mukyala Ruth Kalibala nani n'omwami Bwanika kubanga bo tubabanyi bakuba ekirayiro kyabwe nekigugwa naye kaakati kiri kyogambye ti would you advise couples okugula ebintu nebeera mu mannya gaabwe bombi naye bwe bate banaaba kufuuka official nedda bwetaba Mr and Mrs nedda but tuzo kwa tulina omwana nga tulina omwana tusalawo tukole ngenfuna yange esingako ey'omwami wange netugata tuguleyo ka poloti netukasa mu mannya gange nange naye nga tunayo omwana but we are not official then kiri okay kubanga oli omwana wo omwana ye factor kati ye unifying factor ne bwe muba mwawukanye omwana asigalawo tunayo ku basajja bayayi mama akola olukujjukujju n'akyusa mbe ekyapa kyo kidda mu mannya agage oba sina ekyo kubbako signature nedda naye abasajja ababbi bo webali nakola transfers atekola signature webali ababbi naye nze siri mubbi kubanga nze musajja ali wano ate otunuulidde nnyo nobade gwawulire mwami Kagolo ola omusajja kati ngolabe batali like twali official boyfriend girlfriend kwange tubatwala nga balina n'omwana nti kasita amanya nti bikaaye abbo wano mamulafa abakazi mukama yatukanga tuli soft akubbako sigini kyalizo gansayiningirako wano ngenda kufunayo kalooni oba nsayiningirako wano twetaaga okukola gwena kufunayo medical insurance nsayiningirako wano nabba sigini kyayo nakola transfer forms ezo n'alaga nti wakola ki wamuguza okitegeera kati nakuleka ttayo bwotyo okitegeera so kati abakazi bangi abayise mu mbeera eyo abagamba nze sikiddira nawoli ne walijjanga Kagolo ye musitali bwatu simu yayi
omusolo gwali kukomeko n'olengera omugwa wali odduka emisinde wekiri kakati njagala nkubulire bw'oba onoonya omwagalwa beera mwegendereza mutandika okugatta ebyenfuna wamu togenda out of excitement omanyi maama Ruth Kalibala kubulira ekintu kino abasajja basinga oba abakyala basinga tuba tugenda mu mukwano waliwo excitement okwaka omusajja ankubye musajja alabika bwati naye musajja n'otamanyi omutima gwe gufaanana gutya ekigendererwa kiki omuntu obadde naye kabanga n'ogwirana n'ogula n'ebintu ebyamaanyi ogenda n'obalaba ne bakaaba bajja ne bakaaba kale omusajja mbadde manyanjagala naye omusajja tanjagala omusajja anzibye omusajja ankoze atya naye ebyo byonna bibaawo olw'okuba tumaze kwetegereza bulungi omukwano guno mbalaba abaana ku social media okwo n'olaba onakaaba ono yeekubye ettatu bwati erinnya eri omukwano naye n'amala ekiseera ne bamukyawa naaga odisangulako nalivaako ate katola oyinza otale mu kyomukwano naye ate waliwo n'ab'eŋŋanda ndi bulaaya ndi mumuzira mugambe nguliraayo ettaka nempeza ne ssente nakubera ekifaananyi bulijjo poloti n'ogirabako n'otuuka wano nga yakulaga kya kakati abo era benagambye nti tugenda mu kyaki okusaba naye si buli agenda mu kyaki nti abeera mutuukirivu nti yawona abakyali balwadde kakati mu mbeera eyo okgenda mu kyaki ne tulaba nti abamu babeera balwadde etukola bubi nti n'abantu bano betwesiga abamu baba tebali mulamwa abaganda bagamba nti emmwanyi gye weesiga oluusi kiba kirerya omuntu gwe weesiga ayinza okukulyamu olukwe ate ne bayuda tuyita nabo abantu abakyamu betutambulira nabo bbala bayitirivu nnyo nze nali badde omuntu kati andaba ali e Bulaaya ali mu kyeya kumuzira kola bwoti akawunti gyeri kola sente oziteeke ku akawunti bw'oba okumawo linnya ennyonyi jangu wano onoonye abantu abatuufu ogula ettaka ozimbe nga wooli ekyo kyegedde kyewunyisa ne maama asokulyamu olukwe ne bataata ibameka nakunabira mu maaso bangi nnyo mukyalo bangi nnyo maama we kati nze waliwo era omukyala yaweereza maama we ssente okugula poloti n'okuzimba ennyumba maama kyeyakola n'ajja ne bamukwata obujega n'asanga we baali bazimbye omusingi n'agulawo n'ayongerezaako ennyumba omwana amugamba agamba maama ennyumba ewedde etuuse naye ennyumba eyanguye nati nasanzeewo mu kisingi nenyongerako bwongezi kati omusajja yajja oluvannyuma yasanga bagenda kuteekamu nzigi n'ateekamu enzigi ne baggala ye naye neyeebaka nga bababbye so ne gwowadde ssente naye oluusi oyinza omumunenya nga tamanyi bya ttaka wo omuntu amanyi ku nsonga z'ebyettaka oli bw'aba tazimanyi tomwesembereza ne bw'abeera maama wo ne bw'abeera mukwano gwo ne bw'abeera mwami wo mulinde akomewo omwami wo omugambe nti mwami nkomyewo katugende tunoonye poloti ate bw'oba oguze poloti mwe abakyala mbagamba eyiyo ey'ekikazi giteeke mu mannya go kubanga ffe tutabuka omukwano gubeerawo enkya negukolaki neguggwawo nenkubba ate abasajja ebiseera ebisinga bwe tuba twawukanye n'abakazi tuba tulina ennugu oba tuyagala agende maaso omusajja bw'atega nti nayo kapoloti kano ak'ekikazi aye nakiyinza omutabula kano yaga atookamubuuza nanti gwe kyokola bw'obeera omukazi omwami oyinza omugamba nti nyinayo akapoloti teka naawe komugamba bwotaga obadde onziba bulijjo amanya okugamba ekiteesa byo tonjagala ogula otya ebintu wekka nga nze byange byonna mbigula naawe kyo tekitegeeza toyagala muntu oluvannyuma mutwaleyo anti ajja kugamba bikyuso teke mu mannya gaffe nedda katokola nsobi awo ng'okutabuka kutandika mutabuke naye otabukira abaana omugamba poloti eno njigulidde baana lwaki ogigulira abaana ye naffe tugyetaaga abaana ate kati tugyetaaga tukiyaki kati oyigulira abaana poloti kiteeza nze seesobola tugigulira abaana lwa nsonga ffe mukama katonda tetumanya lwagenda tutwala abaana bano tubaleke nga bali ku musingi omugumu omusajja ategeera ajja kuwuliriza naye omusajja era ekipapula tajja kuwuliriza oba kipapula oba kyekisimanyi ekyo kiyogedde kyekituufu kubanga omusajja awatandikira olutalo awo n'agamba mukazi gwe n'ogula poloti nga simanyi onziba oba se ekyo tonjagala lwaki okukusa ebintu wekka munziba sente zitwala abeewammwe abeewammwe bukaba okubogiza abasajja nga batambulira ku ttaka nakino kankikubuulira
ebintu by'ettaka bino bizibu. Eby'ettaka teweesigaye muntu 100. Abakyala mukola ensobi nga mugula ettaka ne mututeekako ng'abajulizi. Oba n'ogamba nze Ruth Kalibala Bwanika nguze ploti yange ne mwami wange, naye oluvannyuma n'okaddewa. Ewe ne mwawukana. Oli najja n'alayingirayo akatoototo. Okimanyi nti akuvaako n'agenda ewakatooto. Epoloti n'agikyusa n'agiteeka mu mannya go. N'akugoba namunaga afuluma n'abaana bo. Yes, sebo. Kakati ggwe lwaki totegeera n'ogamba nti nange wayinza okubeerawo the worst case scenario. Gw'olowooza lunaku munaabeera mu ssanyu? Nedda. Gw'olowooza olunaku lubeera Christmas? What will you advise these ladies? N'omusiru tasiru wa lunaku 365 lumu abeera mu ageziwala. Kakati naawe obeeramu n'olumu omugezi. Omukazi ne bw'obeera mu mukwano beeramu n'olunaku olumu obeere mugezi. Kwega scenarios kizi basize okukuleetera ewuwo kati nga gwakola programs ez'ettaka bye basinze. Ekisooka taata yafa, omwana najja nayagala okutwala ettaka lyonna. Kati kankuba ekiriwo, waliwo emityana eyo, waliwo omwami bamuyita Samuel Kikonyogo yafa, yazaala abaana 7. Abaana 7, abaana 5 ne bazaala, abaana 2 tebazaala. Kati abaana ne bafa naye n'afa bonna. Kati naye abaana aba bayali azadde 5 baali bazadde abaana. Yes, abazzukulu. Kikonyogo yali musajja mugezi nga buli mwana amuwadde akantu ke. Kati omwana omu owa ku family akubazzukulu abali basigaddewo mu family emu n'agenda n'afuna obuyinza obw'ekiyaayi letters of administration mu kooti ey'Emityana, n'akyusa ettaka n'aliteeka mu mannya ge n'alitunda. Kati abaana bazuukuka ne bagamba ettaka balitunze, bagenda mu kooti ne bagamba nti yatunze muzzukulu, omugabo gwe agulina, naffe tulina omugabo gwaffe. Kitegeeza kyeyatunze kyonna si kikye. Ekyahapeninga ne kooti ne mugamba nti otunze mu bukyamu, wabula kyolina okukola zaayo ekyapa eri famire mudde mugabane. Kati kyeyakola mu bujoozi, famire zino ennya, eka zaali 27, eka zino ennya, famire zino ennya yaziwako eka emu, eka ennya. Kati ne ku eka ennya teyalibawa, yalitunda nalyo. Kati mu kulitunda abaana bajja gyendi, mami Kagulu tuyambe, n'entandikira awo okunoonyereza. Ekisooka kinasooka okubabuuza, famire zino buli mwine ekiraamu nti akiramu tewali kiraamu. Ne mbabuuza kati nikyo ekiraga nti baagaba nti abantu b'okukyalo weebali n'ebiwandiiko ne ngamba temufaayo. Omusajja omuga Kikonyogo yafa mwaka nti 6 nenga tugende wa Administrator General. Tugende wa Administrator General nga fayiro gyeri yeegolodde bweti nga buli kintu kyonna kwekiri nga Kikonyogo yafa, abaana bana 5 yabawa buli kimu. Ne mbagamba ne bampa fayiro n'entandika ogigoberera. Kati mukyala Nakangu tanjagala kubanga nababuuza. Wamulabisa. Namulabisa. Webale nyaka gamba kwata namulabisa. Kati mu kumulabisa nankyayira ddala nisibe bobokka bangi banamanduba bagobye nnyo ku mataka. Kati no kanfu kino njagala wenyweze. Waliwo omumbejja bamuyita Diana Nkinzi yafa 1953. Y'omu ku bambejja abaali aba Ssekabaka baali bamwanga. Bwafa mu 53 naye mu kaseera ako mu 3 awo waliwo Ssekabaka Daudi Chwa yamwagala nnyo n'abanga atambula naye. Yamwagala nnyo n'abanga atambula naye. Kati mu kumwagala ennyo n'amuwa ettaka mailo namba emukata kiri Matugga ewala Wakiseeyo ne mu kibuga wano waliwo saidi z'Emakindi. Kati omumbejja oyo najja naye n'aseerera. Kati newaddewo omumbejja wali bamuyita Alexander Maria Nakamaanya n'asikira ebyobugagga bwe. Yali mu famire ey'olulyo. Kakati bwasika estate byonna omanyi abakulu abwe bafa ab'amaanyi amabanja ge
essente ze ebyobugagga byonna obisikira Nakamanya n'abisikira n'ebizibu bye byonna n'abisikira kati bw'asikira ebizibu ebyo n'essente n'ebyobugagga n'abeerawo kaakati n'afa mu 2017 n'alekawo omwami we ne bawala abakulu bamusikire kaakati wakati awo nga tannafa waliwo omumbejja yabaawo Kasubi n'agamba nti yasikira Nakamanyi yafa mu 57 naye nga ye bamuzaala 62 n'agamba yamusikira kaakati nakola pulogulaamu eyo ne bankyawa ani olwakyawani Mengo naboogerako ne bankyawa naye nga ndeeta bwino ku bwino na fayiro singa wadde ngambye nali badde njikuleeta ne tusoma bwino ku bwino fayiro nati kwotadde mu bino omanyi lwaki abakyala bakankule mwami Kagolo mwami agenda n'afa ng'omwami ebintu nabiwandika mu mannya ge ettaka liri mu mannya ge kati bw'afa abooluganda ne batandikira awo ne bagoba omukyalo ono kutaka olusanyiza n'okubanga bambi abadde mugumba naye ng'akoze ne bbaawe ebbanga liweze naye kati olw'okuba omusika avudde kumu ku baganda ba bbaawe ne bamutwaza bamusenza kati ovala bansazeewo kubibuuza kuggwe ansingako mu eyo area onnyinyonnyole kakati njagala kino nakyo nkibagambe abakyala kuba naawe oli mukyala yesebo okukola ekiraamu tekitegeeza nti ogenda kufa omwami wo bw'akola ekiraamu tekitegeeza nti agenda kola nti kufa kya bugunjufu kirungi nnyo bulwozaala abaana kola ekiraamu omwongeremu update omwana omugattamu bw'oba olina abaana 2 teekamu abo bw'oba olina 5 teeka business kakati bw'oba okola ekiraamu nze Robert Kagolo nyina emyaka bwegiti nazaalibwa omwami bw'ati n'omukyala bw'ati nyina emyaka bwegiti n'ogyogera nyina ebyobugagga nyina ettaka eka 2 ekatale nyina poloti yange enansana mu nsumbi nyina essomero nyina essomero byonna n'okola ki n'obissaamu kaakati n'ogamba abaana bange gundi namuzaala mukyala bwati ono namuzaala mukyala bwati ekyo nganda bati osise fesi bitera mudame gamba abaana bange balistinge lwaki otumedola ono sawa kinamwandu engaggo enkulu official namwandu listinga abaana awo ngotabuse ndi mukazi akobukazi kale kabuddeyo kakati notandika abaana bo omwana bwati n'omwana bwati kwegamba abaana bonna lokola balistinga kakati ebyobugagga byo naye n'obiwandiika kati n'ogamba nti ekyobugagga kya gundi ono yakirabiriranga n'ono yakirabirira tewaliiwo buzibu bwonna tekiri mu sitaani ogamba nti n'essomero lino liyambanga abaana bonna otegedde abaana bonna kubanga bonna babazaala liyambanga abaana bonna naye ate tekiŋŋaana gamba nti edduuka lyange liri ate ndiwadde junior kaseekende n'ogenda ng'okola ki abaana kati kikuyamba nti bw'oba ovudde mu nsi eno nagoberedde amalino abantu abacupula malame awo oyogedde ensonga kati ku ekyo kakati tuli ku mutimbagano tondaba tetuliko babiri ebigambo bino tugenda okwogera byera byetwogerwa birirwa nga bijjukirwa ojja ne tukwata vidiyo yaffe netugamba ninjekwata oba nolyekwata noganze nze Robert Kagolo ezaalibwa Samuel Musiitwa ekyalo Namabeya Namabeya Gomba ekiki ziwulirangayo buuza Bwanika kakati ajja mwami Bwanika kati nsonyiwa nange mukulu wange kale Bwanika mwami Bwanika mukulu wange kakati kati no setting no bintu byonna no video muno kakati no ebintu byo bibaawo kubanga abantu bakyusa amaki amalami omwana w'omusika ne bamutoolawo omwana nze ntambula naye mutembeya ono ye Robert Kagolo Junior ye musika wange mubalaga abantu bonna si kibi lwa nsonga bakyusa amalami ate wati omwana nga naye ategeti musika nabanguluddewo okufa nena akwenyigira nedda nate omwana batumutese agamba muzayi nga aludde okufa yanga madaze musika ne maama akoota alemeddewo kati kanfunyumize waliwo omusajja Zigoti Kato omusajja omugagga ennyo yafa Mukama Katonda amusaasire amuwomoze mirembe
yatambulanga mutabani we bamuyita Ssennyonga Enoch. Yagamba mukyusa ebintu balaba Kato nnyina ssente bajja kukyusa n'amutwalanga nze Kato Enoch anzize ne mwana mutabani wange omusika wange Ssennyonga Enoch. N'amubalaga era nkulayira baali baagala kukyusa naye kyabalemerera kyazitowa nnyo nga muntu yagamba omusajja omusika yamutulaga mu bulamu tetwagala mbeera yonna nayo nkola naye si y'amateeka eyo tekkirizibwa si mateeka wabula eno enkola eyaffe eyakyanyeeri ey'amateeka olina okuwandiika wansi oba kwata vidiyo eno abantu bakoleki kati sobola okukola eddaame lya mirundi emeka sobola okukola eddaame lya mirundi gumu nti nendiwa omwami wange oba maama wange oba niteeka mu bbanka oliwo omwami ayinza olikyusa oba maama ayinza olikyusa erya bbanka libeera beta kati bbanka etegera ddi nti nfudde nedda bagitegeeza baginotifayinga era oteekawo omuntu n'omutumuga nti bwemba nvudde mu nsi eno ebintu ebiri mu bbanka abantu babyanguya babyanguya ne bagenda mu bbanka ne bajjayo ne baleeta ekiraamo ne bakisoma kubanga luli tubeera n'ebiraamo bisatu kino ne kisoma omusika mulala kino ne kisoma omusika mulala nakino ne kisoma omusika mulala. Ngenda kukuza twogere ku ddaame naye nzanya ensonga zange ez'ettaka kubanga abakyala bannange tetukyasigaza kantu konna ettaka lifuuse ettaka ate abantu nati mulina nnyo omukwano mukama yatukola bw'atyo mulina nnyo omukwano yatuwa omukyusi kakati omukwano ate ne mugwa eddalu ne mutabuka mugwa akazooli ak'omukwano ebintu ensimbi ng'obonyebonye nazo n'oziteeka mu mannya lw'omwami zonna n'oziteekayo ate ne weerabira nti oyinza okuva mu nsi eno oba okaddiwa naye ekikulu kya byonna naye lwaki mutukaddiya mangu toyita bw'owulidde banaye mubere bulungi babayi